Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1886 lwe lunaku olwasinga okutirimbulirwako abajulizi nga kigambibwa nti abantu 26 be battibwa. Kati olunaku luno lwe lwateekerwawo okujjukirirako abajulizi bano buli mwaka. Ku bijjukizo by'abajulizi abakristaayo, enteekateeka ziwedde ng'okusaba kwa kutandika essaawa 3 ez'enkya. Ennaku z'omwezi 3 ku makya tujja kutandika sawa bajja kutuukawo nga ssaawa 2 bali abaana abasinza Katonda ne bayimba ne bateekamu amaanyi. Abo bajja kutandika nga ssaawa 2 n'ekitundu. Kakati abo bajja kuva All Saints Church choir. Ssaawa 3 tutandika okusaba. Bwe tutandika okusaba, order of service ebeeramu essaala, wakati awo ne wabeerawo ebirango. Omulundi guno obulabirizi obw'enjawulo mu Ankole bwe butegese era ng'omulabirizi wa Ankole Sheldon Mwesigwa ategeezezza nga bwe bateeseteese okusaba buli lunaku okutuusa ku lunaku mulindwa. Ng'ennaku z'omwezi 2 lwe lukulembera olunaku mulindwa, bategese olunaku olw'abaami n'abakyala. Bulijjo batera okutegeka abakazi ne babeera bokka n'abasajja bokka. Naye kati twagambye twogera kulokoka, oba oli musajja oba oli mukazi oba oli muvubuka oba oli muwala, jangu. Ate ebigenda okwogerwako amaka, abalina amaka, ate n'okwerinda abo abatalina maka, kuba bw'otabeera na maka tekitegeeza nti gwate teweetaaga Katonda. Wabula abalamazi ku bijjukizo by'Abakatuliki bangi bw'obageraganya n'abo abali ku by'Abakristaayo, kino nakyo omulabirizi akinnyonnyoddeko. Kireetebwa okugamba nti no Church of Uganda okulamaga kino ekintu kyakatandika tekinnatwala myaka nga 8-9 awo. Ate engeri gye ndabamu kigenda kyeyongera amaanyi, kuba kakati nga bwe mbabuulidde Ankole twali tusuubira abatambula 94, naye kati waliwo bensanze wano ne bagamba nti ffe tuva Nkolo ewuwo. Olunaku olw'eggulo omulamazi omu eyabadde alamaga okujja e Namugongo yafiiridde mu kkubo era nga omulabirizi asaasidde nnyo famire yaabo, bw'atyo n'asaba liiso ddene amuwa eggulu. Reverend Canon Esau Bosa Kimanje nga yakulira ekifo kino e Namugongo ategeezezza ng'abalamazi abasukka 5 be baakatuuka ku bijjukizo bino ng'ate bangi bakyatuuka. Anglican tuwera mitwalo egiwera mu bukadde obuwera nga 13. Bwe tuba tuwera obukadde nga 13 tusuubira abantu abakunukkiriza mu kakadde. Tusuubira nti tujja kuba tulina abalamazi maybe nga mitwalo ng'ebiri eyo. Wabula onaalabudde abalamazi ku bannakigwanyiza abatandise dde okuguza abalamazi amazzi agamanyiddwa ennyo ng'ag'omukisa nti kikyamu kubanga oluzzi ekiseera kino teruliiwo. Kubanga oluzzi lwaziikibwa olw'okuzimba okugenda mu maaso. Era mpuliddeko nga waliwo abantu abagezaako okujja ku bantu aba essente nga babalimbalimba tibagenda bafunira amazzi. Tusobodde okwogerako n'omulamuzi eyasookera ddala ku biggwa by'Abakristaayo n'atutegeeza byafunye bukyatandika okulamaga. Anyway, you can make yourself Namugongo. Once you have made, you will never remain the same. At least you will get something out of it. Because for me, like Okelo, in 2019 when I walked, I footed, after footing, on my way back on my patch, I have already put before God my prayers of being a leader. And as I am speaking now, I am the Honorable Councillor-elect representing my young people of Apai district there. N'ebyokwerinda binywezeddwa mu kifo kino era nga kumpi buli w'okuba eriiso waliwo abakuumaddembe okwerinda ekiyinza okutuuka ku balamazi anti okwerinda si buti. Mu Kibijjamiru ky'Abasinga, Delta TV, Amasukkulu.